Webita chana chiwala Vivian Tendo, remember bakawukana ne Yese Umman Rafiki musajja atubye n'ateeka mukana sente aba yakatuuka kulyengedde akana ne kamukubadde teke ne kamugamba gwe soko genda ononye side endala so acha ne wetulika kyapocha n'ebiwundu ku mitima naye tuba tuli awo ne tulengera omwana bwe yeetiyuula ne gundi ne Tuff B bwe beetigatiga bwe babi. So we had to consult her to know what is really happening with her with the Tuff B. And then the other thing that is also of concern, omwana ono aina business, she's working something. I feel buli muyimbi mutali eyo ngoyina kyokola. Don't put all your eggs in one basket. Don't embed so much on music yeka. Tolemera ku music yeka. Bako ne some side hustle. Kijja kunyumira industry kijja kunyumira nnyo. Omuwala ono mubazi atunda ntebe. She has a carpentry shop. Feel inspired when you listen to her story. Katsoka tufune this interaction with Vivian Tendo. Yeah. Fundikiride wiki ngaliwo ebifaananyi ebitambula era abamu ne babisala. Nti Vivian Tendo ne Tuff B muyina enkolagana ey'enjawulo. Asi bituufu. Tuyina project, tuyina oluyimba baluyita Hello. Yes, lukyali mu audio, menga nayo video eri mu kujja. So it's just music tetuyina nkolagana esinga kawo. But of course, bumuba muyina project, of course temuyinza butaba na bifaananyi. Ebifaananyi mbu byasusse ku bya project. Ebyo bigambo just we are just having a project. Yeah, that's all. Twabalabye nga muyina ekifo ekimu mwabadde. At the same time ne wabayo ekifaananyi ekyafumye ng'oli mu dress njeru. Era byonna yabadde project. Yeah, eyo yonna project. Actually ekituufu kiri nti yali video shoot. Yeah, so video egenda kubwejja. Of course mujjala wange byonna biri mu bifaananyi ne mu video mu ebiri. Yeah. Badde batandise obitema mbu n'emmotoka ye yagiguze. Nedda si kituufu ekyo. Omuntu yenna, everyone that is close to me, bonna bamanyi how sibera comfortable. They all know how hard I work for whatever I want. Sagala nnyo kwemanyiza ku dependinga ku muntu yenna. So ate emmotoka si lugoye nti ogenda kululaba ku dduuka olw'eggombe bagambe lwa $5,000 ogenda osasule. Emmotoka okujjako ng'omuntu mugagga nnyo. Naye emmotoka is something ky'obeera nga kati nga nze. It seems funny naye nze nagula key holder y'emmotoka last year ng'etandika okitegeera just key holder nga muli mpulira njaaya n'okubeera nga nje tuusako bw'okitegeera. And I'm someone that works hard. Nina business yange ya furniture. Of course, to be honest, ye yajingulire emmotoka cause music tubadde tetukola okitegeera. Yeah. So it was my dream and I'm so proud of myself right now. Kyogaa temuli mukono gwa musajja gwonna. Nedda. Honestly, no, because nga bwe nkugamba emmotoka si lugoye. I've been nchite ntya emmotoka sakedde ku masale ngamba nti kangule mbadde njisonda for almost a year okitegeera. Nga bwe nkugamba nti it's not something small nti ogenda kitomera butomezi. I've been wanting it and I've worked for it. Yeah. Vivian, business eno ogitandika ddi nga tulaba wakatikirwa ebbanga si ddene nnyo wano? Business ya furniture nagitandika last year. Bwe mba mbala kati ewezezza emyezi 8 months. Kubanga nagitandika last year. I think it was before I graduated. Omanyi just twarawo ku graduating naye nga ebibuuzo twali twabimala. So I was free. That's when natandika okubeera active nga neebuuza kati njiyiza ki cause nze ng'omuntu nali njagala nnyo okuba omuyimbi naate nga sitaagala kitunuulira nnyo nga mulimu nti gwe gumpa ssente. So I've always wanted to do something away from music and I'm really glad nti nkifunyeemu actually. Yeah. Twawulidde nti kati ni Henry yakutte mu kya management. Sina management. I'm not under any management. Wabula manager Bash era nga wabadde anyambako before. He's still the same person anyambako with bookings and all that stuff. Naye sili under any management. Nga he's a songwriter, he's a good songwriter. Nti of course ojja kubeera ogambe we mba njagala oluyimba olulungi. Ntuukirire writer ki. Of course gobeera obamanyi maybe abakukolera kyoyagala. Kati nze apart from Yese Omanrafike because nze nga nze till now he's my favorite songwriter. So but because
tuba tetukyali mu terms nnungi mba nyina okufuna option endala still nga he's as good as the other person you get. Okay, Vivian Tendo, I think I'm going to call it a night with a story.